ayapiru temuda mukogera ku palaso no bango wala na palaso musonyiwe bwabanga yakutebasobola ne kwezi kati bafunira muwa okufuna obufunyi sente mu makampani obonna otoba kati obula bagamba tulina okuteekako eddoboozi tulete system egenda okubanga efavalinga business kati ebifulu bigudde palaso yafunye abantu 15,000 ekifaananyi ne kivaayo naye talina ssente muki bulunako yafunye abantu 10,000 naye alina ssente muki yafunye abantu 10,000 ku Freedom City 15,000 nze ate simala googera ate soogeza ku kyaki kyova nabagambye bwe yali ku programu kuno agume bulunako yafunye abantu 15,000 naye ate bulunako kiri bwe kiti nkulaga ati bulunako ali Masaka ate palaso ali Maziga maika bino byabumanyi bakuyita professor bakuyita professor bakuyita professor saita bwisi ki kati nsingira omuntu webusoga ekifaananyi omanye bulunako yasinze ki tukanga ate palaso yasinze bulunako abantu palaso yafunye abantu 15,000 nze nomba muwadde naye bulunako nafuna abantu 10,000 naye gwampuliriza ku radio si buli alina abantu mu kikaali nti yaba ne ssente bulunako yakola live ye nafuna abantu 3,000 mu ku live wampulira mama Fina simanyi bajjaki obo nabakaga baagala okwega ne bamuwakumpi obukadde 3 nagula ne mmotoka ngatanagenda na mukivulu tanagenda muki mukivulu live yo gye yakola ate yamuwa molalo ogenda okukola Freedom City bwendaba Freedom City ke yatunda ticket ku online bakadama abeera ndani abebweru bulunako n'abayina obukadde bwe kitonyo sijja mujubisa izo ko yafuna millions 15 kati kamye kuita ne yafuna ko obukadde 2 awo no bofunye nnyo omuntu ayina liko die yokufuna sente kuita bali muita Bobby Wine nali yeni skin nze kubanga byonna birimu nze naleta people power twasabiliza kuita tutakola kyalenga ne tutunda ticket kada liko ndani yadako yali yeni skin tinali yeni skin twatunda ticket kochi kanamba 3 muliko lyabadde Bruno kati Bruno keto nyumba ndi yafunye obukadde 15 kwa 2 kuichi kuita nezi omusajja najja namwayo obukadde bwenga 3 kubanga bategeka muki yafuna promoter go yatomeza namukola ki namwa sente katugandi Bruno kai no bukadde ameka 5 yewe yafunye naye nga tayingiza ki tayina banja lyonna era bana basikira Bruno K so ya musaze they don't have logic and they are not business oriented nti si buli bugaga nkikunyonyole ntya nti toyina kumala si buli omuntu katonda yamutonda kubona abona ate si buli omuntu katonda yamutonda sikoja kusanga kusindika kigali ogaggawale toja kusoka kusindika moto kokoleki kati Bruno K is doing well financially than my palaso omanyi lwaki yagenda mu kivulu olidde ng'ayingiza ssente amazo kunganya ngakunganyiza kakati yule bimwogera kakati Bruno K yandijewe motoka eyo era yandijewa sente za afisi za kalina let us be realistic kwezi yandijewa sente zo zakoze kakati omutegesi yakati conclusive Bruno K is very happy yafunya abantu 15 dani palace yafunya abantu 15 ekyo kikutwalira amagezi ga buziba pozi ngo uliza professor Bajjo era mu bantu abo omwaka kijja kutwala kizibu okufuna concert ya Bruno K kola amagoba kwezi kankuwe gundi oyinza okuba n'omudala gwa chips ne chicken nga oli alina edduka lya wholesale nga gwa chips chicken office emitwalo 2 olunaku gwa wholesale afise 5 kituufu otegede bulungi banange ntegereke kwati siregereke kakati wano Bruno K ina mudala gwa chips ne chicken yafunye amagoba okusinga palaso owa chicken owa wholesale ye yetegese naye ate era palaso naye mwakuleti nti yetegese na shoyo nebaawo era abantu bakola ki just ina kukyusa but it must be a collective of effort okulanga music wa Uganda dawa bulu abayimbi bakola balekerawo okukola bilive show bino ku TikTok balekerawo kujaga ku TikTok okwefuna ababloga abayimbi balekerawo okubera everywhere abayimbi bave mu ntalo panga industry yo negudde that's why nabadde nkugamba nti social media erimba kati social media yalimba Bruno K yasobola kufuna abantu omutwalo ku Freedom ki ku Freedom City kwa balowooza abategesi balowooza bagenda kukola record ya Alien Sikini naye bera bidde Alien Sikini yaina concept he was concept show ku universe agensoma bobo soma planning tuina levels of management tuina conceptual skills Alien Sikini ngatemenda mukubaluyi yaina music bamukuba oliwa yali yayisanga ganga sita bamukuba oliwa wanika bwati aleta sympathy abantu ne bagamba katukoli abantu bagamba kwanga buli omu yalowooza nti Alien Sikini agenda kuddiza palaso oluki ekyayisa wa Alien Sikini kuwanika n'abanga mutalo palaso neyefungulwa kati sympathy nedda ku Alien ki kakati Alien Sikini kyekyamuleetera abantu palaso avaayo ayogera akolera Alien Sikini mileage kati abite kisaate nga amanye ekyokola ki kubanga ava machi yakozesa social media n'abite semana ateekako obulango ku TV kwezi kiriza Ghana mainstream ekyasinga social media research atwaga nti abantu abali ku radio bali 78% abali ku social media bayi 11 million kati radio ne TV zina abantu bokadengana abazikola ki kati omuntu yena bw'okyamuka ne social media byo byanja kwazo hizo kubanga oli kweno program ng'osinga TikTok ina million 2 following amakulu baboyita bali ku street bagamba kwezi huyo naye nga TikTok ina million 5 tali amukola ki kati hizi numbers zirimba that's why ku social media bajomba n'abantu 10 olina gena kwa n'abantu tukke ne tuyita mu wino bayita Bajjo obanza ngenda mu stand bikire bampaki kuba nzito wakugula wundi
kakati wa that's why TikTokers go longo baloza bajana kwa live nafuna 1k views na roza ndikatali above that's fake life ya social media kakati Bruno ke fake life ya mulimba limbamu na roza ndagenda chikubanga chi nga alieni Uyachikuba kushanga engeri je bapa pamo kuteka yo show bali batambude mu concept ya alieni sikini ne batamanya ati kile kivubuka cyali cyana cya ghetto kitwala bange ekyeyiya ne cyayina emirandira singa simpiso za kyombi ayine mirandira wansi cyayi oyo mwana yeka kwezi no nchidamu mu Uganda sanga bayibi balina manyi nga alieni nga Abdumulasi gali amasanyalaze nyizo bada mugala bapaka kufa alieni sikini Abdumulasi meja fanga ya watu bakubama sasa alieni sikini yakona ko jamu okuva ekibuye paka freedom sito kuva sawa na paka sawa 12 alieni sikini oyo mwana bakwanda management ngataina malala yandi bada Uganda zima Michael Jackson wow ngataina mpisambi ngatalwana ngategeranga muyimbi ngategeranga kyagulanyi alieni abakubanga alisoni nganga Bobby Wine mukato yandi bada East Africans Michael Jackson oyo mwana sikumwani ko mwana yindo busobozi bonna ekisoka jukali yayogeraga pride nga ine empisa kati ngatawulira ekisako ki taba kuba abantu ebyo yakola ebyekisiru mu Katonda mukulu ndoze omuntu yamuloga ndogo kumulwanya jukira ba twamagala ko kulizo ngomano yaddanga mu ebibuzo mu ngeri gyotamusuubira ayina ngeri ya reason nga mu bisera bya palasawo nogamba this is the twamwanira wanira awo nnyo kakati ngatuga this is the man kwezi waliwo muyimbi yayita Bitex namugamba olese ekisajja nakola buli kimu namwana ekirabo namugamba njolese ekisajja sike tukiteka mu manyi Esatu chikola ki? Tukiteka mu manyi. Abitex yafuna yabinyumiza. Namuwa buli kimu namugamba esatu chikola ki? Tuchongerayo. Nikisaje kifuze. Oyo muvuka kiriza gana liko digiya kola mu Uganda bajina babiri na Abdumulasi. Zikala masingira zisigala banga ko kwezi. Nze nzala wakyasanga ko mukubo. Nawuli amasanyalaze gacho nekimira mukona nekivaye nekimbuza ko nabira dala sita twanda mu kikubo kyataka ali nayimiriza kimotoka kye kimotoka ndo gakikadde naye nga nzenda mu Ford ova ku muntu wa Ford okubira amasanyalaze yali ngavuga ekigali ndi mu Ford yange yani Ford rakisigija bata ko nzira muvuge ku Ford nena ndanda mu bulabu ali man nembo kaze vuga no kuluga nyumira nene ya masanyalaze ntane ne Ford uvuga ngo ngobya Ford enjivuga bila masanyalaze mubako ya masanyalaze ali ya parkinga mukona chindetero mukono chimbuza ko je bale muzeyi netunulire cyana ecyana cyo kisasa mara abuzenze ngakubiramu ali sio na gure daru ndiko chiwana wow era jasole daru nange nyine jasole ekintu kimo chiwanga sema bebe kulu wagulu bebe kulu omulaba ti bebe kulu katasula kumujja olwa kwa ino omutima oguyamba aleke ogwata yakola ki ofunanga yempaji ko yekwata nze sagala bebe kulu ne bebe kulu bwakola ekirungi nze ekyenja okwezi kennina ne oba mulabe wangu mpo obutwa nokola ekirungi nkugwana mu bantu bebe kulu tomusonyi wange ne akola byakabi kati yazimbide buli gete nyumba ne pulira nakabya amazika bebe kulu nakabye yayambye ekyana bambi kyali kisaba kyacho mukama njagala okwate ku bebe bamiraga nazimba bebe kulu be celebrated for the life era nkubiriza bana Uganda mugendeka mutondeke ekibwatuli kubatendeka ekibwatuli ekivulu kyo kekina kozi chakivulu choka omwana oliye mubende kubazimbide nyumba I felt cried wanda leti bebe kulu asinga ne president w'eggwanga bebe kulu asinga buli munabya bufuzi bebe kulu asinga abasumba ko bafuna bufuzi ngoba yali badi yenyinyala ekyana ekyo mu bumpi bwakyo bambi kyana kito oyo mwana dreamete kada bali abayimbi babiri mukama batagenda kuta Spice Diana ina bimawe biyike dusu byayamba bambi yebale namulange kimu kimita na daddy Spice Diana oyo mulaba daddy njaga Spice Diana asalo mwana afuna omukise emirembe gyonna kati bebe kulu tazalanga era singana lisijira na kubanga akana kaino omutima oguyamba abanaku kati Spice Diana no muwalana ne bwomuvumo okuva ku macha paka kiroka Katonda bali bamawube banga mayone mama atuyamba tosobola muwamba kati bebe kulu okuona amasasi Katonda yamuleka kuyamba Bridget singa bebe kulu yafani yandizibide Bridget nyumba tikato bakusitwange dando fuka celebrity yamba kabalala kumpisa mbi bebe kulu zaina nera Katonda kyamu biseko bwe yakuba sente nyingi yakuba bebe kulu yakagawala Katonda kuwa bebe kulu obugagambulaga webale kuyamba banaku ekino batuyagala bebe kulu nganze ne obango oli muloko kumutima odanga ne omusajja ono mukama muwangazi kanze jina sabira kibebe sara ne mukama wangaze kisajja kino tekinjala okinsa kiza nokumpa obutwa neti chiwangaze kinabe kukuyamba banaku tongero okuyamba katali ayinza kwa na bebe kulu na muwangula kati ne waba yakulira omukazi ne waba yakola buli kintu sobola kuwangula bebe kulu ku kintu kyakola ki takola nti akulaze mu society nti we need each other ayambye Bridget masikini ngo tutamanyi ekyana ati nekyana message ya Charles Ndezi Katonda ngo wakaja tali Katonda waliyo Katonda asobola kujja mu zero nakutuza n'abarangira masikini ali bagizimbidde nyumba mukama Katonda ngale ku kyotali ke nyumba chikula kanti gwe musoka gwagenda musabo n'ologa gendo osabo benga Bridget Katonda jakuleta banabbi babebe kulu bakuyambe mwe abasoka bangamba mulemenya mu bityo kufuwe mindi n'okuloga mu bivemo fukamira ku mavivi osabe mukama tali kintu kiwanguza bulamu nga kusaba bafuwe mindi
nasanga lya musoka ngagudde oluba ku street y'ejjinja nanga noonya taaba mwana wange mpayo olukumi ne mugamba masigula taaba ne mugamba taaba agenda kulwaza kansa taaba akusudde oluba taaba Katonda ye answer mwana wagandoga mukazi wange yakonziba simanyi balina birubalero byesikola ki ne bulijja tuwemu bendi yafuka nagayi mukama namwe ennyumba that is bebe kulu kyakozi yatuukiriza yeyagaza abantu Katonda bebe ayizo kwa byako atabimanyi naye atadde mu kupromotinga nti Katonda gyali addamu essaala omuntu abadde aweddemu essuubi mu Katonda bebe akuzaamu ki essuubi kati bebe mubaka wa Katonda bobana tokimanyi Katonda takozesa batuukirivu Katonda takozesa abantu baagalwa Dawudi yakwananga abakazi b'abasajja n'abasajja n'abasajja Katonda yateekako amafuta kati amafuta gakyali Katonda yagateeka ku bebe kulu na Spice Diana yeka kati nena woweredde nze mpenda nange nambikola nze newa bajaga banewa nawo bajaga bakola ki kakati nze njagala munjigirako ekintu kimu tinewe mbakola n'okola ekirungi kikola ki atamanyi yoyo bajja yogera amazima ku muntu gwatakunyagala naye gwe mbayagala bajja abere mukwano gukola kituufu kati myandi bebe tuli bamukwano ate katusiba twevuma alina ne fayiro yange eri mu kooti nagamba omulamuzi yambira ne mugamba nze nagwe eddalu bebe kulu yawabira bajja omulala si yenze omulamuzi n'asaka n'abifaako nagenda nena nga Kyagulanyi alina abaana bawedde batuse ne musekedde nga temugamanyi teri mukwano gwa Kyagulanyi ng'amubaddeko n'obyaliro kimanyi mugagga musajja alina ssente kati yazijjawa singa si Kyagulanyi nkulaga Kyagulanyi abantu bakyusiriza obulamu kimanyi kabe Mickey Wine mutowe kimanyi yazimba ennyumba njagala mpeyo omuntu ali ku Kyagulanyi ali obubi totenkanyiza kakati nti bakwandi Kyagulanyi tagabira nnyo muki naye agaba ekikoze eki ekisaanidde kati alinga Pastor Bugembe Pastor Bugembe ayamba omuli kwate mayita ayamba ki kati bana bagamba nti Kyagulanyi mukodo ye mwabazunga n'ensi ogenze wa Kyagulanyi ozungiddeyo tolina kyotutte tobadde mukwano gwe omusanze busanzi n'omugamba nti okyali nagamba Kyagulanyi atambulira ku budget Babi yamuganga tuspendinge emitwalo 2 omanyi bakyagala nnyo Babi toyo Babi akumye nnyo Bobi Wine amuzimbe nnyo amugamba nti omusajja yeyisa bw'ati tali muntu yali ali ku lusale lwa Kyagulanyi tali bulungi nimunange nawe olina okufuna financial controller sente ozigabanye ekisusse sina kyakola zeekoli wano tutambula mu jjinja otegedde bulungi kati mulekerawo ogamba nti Kyagulanyi mukodo Kyagulanyi kakati abakodde ennyo be baliwa Wana bo agambye ogenda batuwa olukalala lwabwe era banzite era abayimbi bakodo omuntu ina kasitaka abanga amaziga oyo mwana Lydia Jasmine yafunye ekisirani ate kyaji kasaya kabiza akasajja akakolwa amaziga ne gatonya Lydia Jasmine misa akisema kola nyagamba kweka video kano nonya Jasmine omugabe yetonde dani forever Lydia Jasmine wafunye ekikolimo ekyamaanyi mukatona mugurugwe mwala gwe Lydia Jasmine bino mbyogera ngo omusajja omukulu emyaka 35 bansala 1990 tukamyanga omusajja amaziga g'omuntu tebagakabyanga naye dani forever ngakabe nako nenkwata Lydia Jasmine yagala musiba ate kikibande nego chukula uzibu oli mukande togobera bintu bitraining ate tombuza sinze gwamba cyapera mu abantu kati kubireke kati public ebikoze iki Sophie Nantongo nkuli Sophie Nantongo yakola ki yo mugiki toina cyo manyi mu music sirika njogere Lydia Jasmine nonya Dani Flavor mwetondere misa akisema kulo oli musajja mukulu go wansiba ko kwagala Lydia Jasmine omusajja amaziga yatonyeza gabadde ga kirogo kumwagala mugiri omusajja amaziga yatonyeza gabadde ga kirogo nti mwenna abasekerera Gashumba nti yawasizza omwana omuto Gashumba yabadde soka literative kwezi nze oyo myaka 3 kwa myaka 18 nga musinga lisoningi nsobola okumuzimba nsobola mugambe kinakyulira kwezi nze nkoze obwenzi ku nsi kuno Katonda wange ate mbibbe nkoze obwenzi ku nsi kuno opulira tunafuna abasajja tugamba abakazi bangu bakufuna naye Katonda mugulu musajja gwampuliza ku radio okufuna omukazi omu bwati gose tolinga nayo wabaka Katonda yizo butamufuna tali kintu kizibu ku nsi kuno nga kufuna mukazi kino nkyogera mwenna mu ndaba omukazi wakaka alina okubanga agumira ebizibu alina okubanga agumira embeera alina okuba abawala bemulaba miliyoni 4 kuliko abategeera nga miliyoni 2 that's why obufumbo nti mu Uganda twatubala abafumbo balinga 1% obufumbo tebusoboka abala bakudukamu obufumbo alina okugumira buli kikyamu kya musajja ne wabali abantu ne wabasula ameketa amannyo ne wabatagala kunaaba olina mugumi mufumbo kyebutegeeza olina okugumira omusajja afuluuta opulira naye gosolo kigumira ekyo gwokimanyi abakazi waliwo abasajja abakazi bangi agumira omusajja awunya akamanzi kisobola inga mugamba ngasinya atosobola ngati mugamba asigala mwana okimanyi abakazi bazira abena omusajja nga munya nga bebe owunya nga chocolate nga anywa enguli nga awunya bubi nga mugamba bebe waba mukwano bebe owunya nga chocolate osinga Beyonce okuwunya obulungi abakazi kibakola kakati mu Uganda nga nkyogera ngo omusajja omukulu atuludde okufuna omukazi zakati kyogamba bala mutayagala kuwasa
Abitex yandi wasiza nze nonkyali mwana muto nkyalina future myaka 35 myaka kati nze 17 mu basajja nze kati mbadde myaka 17 mu basajja omusajja okumulaba nti akuze otandikira ku myaka 65 wala omusajja okuva ku myaka 2 paka myaka 4 mu 3 tuba tukyali baana bato ate myaka gye nnaku ziri mu maki ana munjagala mumpuliza abantu puliza ku TikTok tennaku zino bawa WhatsApp brain osomanye so kusanga omwana wa myaka 10 ngaasinga emyaka 4 okutegeera kisinzira bwe yakulira Chipa mali batachimanyi nti enako zina basikira bakya wasa myaka bawasa bwongo duba wasa enako zina okusanga abakazi abategera kizibu kati ukawona ani balenga mbita kawona kagashumba mukyala gashumba ani sabuka mukyala gashumba agenda kwata amugulire motoka tugambe bwashumba kutoboka dasatu agulide malaika motoka malaika ajja kusanyuka ajamuga baby surprise naye bo wasa mukazi wa myaka 35 oba 3 nebo muwala ndi kuluza ngambezo za bakadde yero ndalonda Malaiko kyasolo mu excitinga no mu wakavitizi nakasima sibitizi maina uliro ko nnyo Malaiko solo mu emotoka ya bakadde abiri nagamba bange yampadde surprise naye gwa ku musege gwo mukazi ogwana bana badde ebintu akati kimotoka kye kyampadde emotoka bya bakadde ashagera omukazi omukulu mukatonda mugulu tosobola musanyusa ngatumanyi kusanyusa ero badde okimanyi obadde okimanyi abatambudde nakowa ate kutambula ki ababa muwuye bubye nakowa kwezi tokolanga ekintu ky'obusiru bonna no wasa singo maaza obuluguddemu osobola no webuza kyamu kyayisa baawe kwezi mukatonda mugulu teri mukazi alina mpisa ayinza kulema ku handolinga musajja abakazi bano balina empisa embi ezaddala abakazi bola babazunga n'ensi katonda yababa batonda babonebone nina abakazi balina empisa embi abakazi kankuyigirize kwezi bo baba yagala okulaba omutima gw'omukazi omubi bwakusaba sente tozimuwa tosoka muwa sente mulage toyina okikole omulundi oguddiringano oddemu okikole nga tomuwa abo mpima buki bwagamba nti eka oba oddayo saawa emuddayo saawa 5 olabe entegeera ye bwagamba nkuwa example ki okupima omukazi nti mutuufu mugambe nina abaana 8 ebbali oleteyo basatu abeere nabo bwali bayisa obulungi omukazi bwali bayisa obulungi n'aba naza bulungi n'aba wemmere mu budde n'abaagala oyo wasa kwezi abakazi bajja mu bulambu abasajja balina ebibalo by'amaanyi omusajja awo Kampala ku William Street nanyini arcade nsijja mwogera linnya yawasa mukazi namuzalamu abaana 3 mu mwaka gwa 2 nga bamaze n'omukazi yabba abaana n'abatwala Canada omusajja n'agwa n'eddalo n'ekizimbe n'akitunda omukazi ye muntu tageti waka abeera nawe kwezi leero nenga alina kyabala ngamba kino kifadde ntwala ebyobugagga that's why nti si kirungi kuzala mukazi omu nti bozala mukazi omu ebyana bisobola kwetesa ne maama waabyo nebakujjawo ne batesa ne bakola ki nti omusajja yena ampuliza ku leedi yentu kitukolanga ekyobusono ozala mukazi ki kiriza gana nti omwana empisa atwala za nnyina abakazi abasinga bakula bakyaya abaana bakitaabwe tata amwe omulaba tatowa mmere tata amwe omulaba mwenzi tata amwe omulaba mubi kati omwana akulanga atutte 70% ya maama ey'obukyayi era omwana entagaera ye bagivunaanyiza nnyina kubanga yasinga okubeera naye ate omukazi ye muntu abala kati malayika yinza okwayaza mu bulamu bwagazi bagamba onaabuzayo emyaka 25 afe nsigale mu kintu towesiganga omukazi nobanga omukubye empeke tobambaga gashumba ngali kutamu okiba kyakugamba towesiganga ki omukyala towesiganga ki omukazi kakati mwenna abasekerera gashumba yewasiza umutima gwe simanyi gye n'omuhoozi akolera ani akulira kitaawe sikiwa yinga lwaki kuba amazima ga Katonda mu ggulu teri chief marketeer opposition nga gye n'omuhoozi buli kyakola kiyamba opposition okugipromotinga opposition ne bwebe egudde etya gye n'omuhoozi yagiza waggulu wakakwata edi mutwe mukute nuwa mutwe wali omukwano wa nuwa mutwe bakamukwata ate ogenda kukwata Kyagulanyi agenda kukwata Kyagulanyi yennyini owaye katugumbuza byo tegeera kale agenda kukwata muggwe agenda kukwata Kyagulanyi kwezi agenda kukwata ggwe manyi ojubisa noyita wokoma nzijayo bonzijayo kakati mu butuufu mu Katonda mu ggulu bannayuganda bali peaceful muwambye abantu ne baseka kwezi no kamba bulire nakino kanjogere mwena abantu abanda bakizitowane kankole ki Uganda weraga egenda mu kibata headless revolution nti Katonda agenda baya Kyagulanyi agwe babwe obwongo babujje ku bannayuganda babutadde ku muntu omwani Kyagulanyi simanyi nsubbe ebintu biganja obwongo babujje ku bannayuganda babuziza ku Kyagulanyi kwezi kankusomese Kyagulanyi si ekizibu ky'eggwanga Uganda ekizibu ky'eggwanga Uganda yennaku eruma abanaku kati gavumenti ene yagiwunza nebalaga nti tukwate sente zantu zimalire mu Kyagulanyi tubonyebonye Kyagulanyi tutugulinye Kyagulanyi bamala budde
nsaba General Muhoozi ayige ekintu kimu nti tasobola kufuga Uganda nga Kagame bwafuga Rwanda. Kubanda bayina ekintu kyayagala okuteeka mu bannayuganda nti bannayuganda agenda bakwasa mukono gwa kyuma. Wano tulina amawanga mangi, tulina amadiini mangi, tulina ebina by'obufuzi bingi. Kakati eyamulimba yenna nti osobola okukwata bannayuganda n'obafuganga Rwanda yamukola ki? Yamulimba. Tosobola kubanga wakakwata Eddie Mutwe n'ate n'owooninga okukwata Kyagulanyi. Yamulimba yenna nti osobola okukwata Kyagulanyi omusole mu basement yo nga bwe wakola Eddie Mutwe kitegeeza nti y'omu ku baagala okuggyako gavumenti yeeno. Kubanga munnayuganda mutwale ng'omukazi gw'ovuma okuva ku makya n'akuwa emmere n'omuwunyira akamwa n'akuwaana nti owunya switi n'omukola buli kimu naye omukazi olwali kole asobola okutemako omutwe nga tokoze eki. Kakati bwe muba munyiganyiga amapeesa Ssebo General Muhoozi bw'abanga mukojjawo Kagame yagakuwa bwe mukunyiga epeesa effu. Kuba Kyagulanyi si be bannayuganda. Kyagulanyi si yategeera bannayuganda. Kyagulanyi asobola okugamba mujjeyo Ssemujju balonda Ssemujju mwakirabako. Kyagulanyi asobola okuvuganya Lukwago tebalonda Erias ki? Bano bannayuganda wadde baagala Kyagulanyi naye ate ne bwakola ebikyamu n'emigo bagamba gy'oyogedde amaki. Kakati saagala gavumenti eno obonge bumalire ku Kyagulanyi nfuje kuyamba ennaku yabaki. Kati bo bawalana Kyagulanyi n'obusungu balowooza Kyagulanyi yabusiza eddagala mu ddwaliro eyeeyita sa obusiime ani yakugamba mu buli mulimo gwonna ekintu kye bayita discipline kintu kikulu nnyo. Size empisa okuwa abantu abakulu ebitiibwa kikulu nnyo. N'obwobeera ng'oyina erinnya ng'oyina ssente olina okubeera ne discipline, olina okuwa abantu ne boolaba b'osinga ate abantu aboolaba b'osinga be basaanira ddala okuweebwa ekitiibwa olw'ensonga nti Mukama bayakuyimusa tewamuwanguzi. Ne bali abali wansi abatalina ssente boyita abanaku tebaavuma Katonda. Naye gwe buli lw'oyagala okutunula mu bakusinga amaanyi n'okujolonga n'okumanyiira oba ogenda kufuna ebizibu. Katikkiro wa Buganda Kamalabyonna Charles Peter Mayiga musajja wa Kabaka Katikkiro wa Buganda be yali ku interview emu radio TV presenter yamubuuza nti oyogera ki ku Palaso sa n'akateekako sa kyava agamba manyi omusajja oyo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga musajja mulwanyi Namige olaba alwanira mu mulembe guno ogujjuddemu ababuyabuya batalina nsonyi na mpisa kubanga balumbako Katikkiro nange kenyini n'ensaba awummule yabayimbidde kibaluma naye yabalaga nti omulembe guno Ssaabasajja Kabaka era ddala maaso moogi yamulonda ng'amanyi nti omulembe guno omuvubuka yagenda okukola ki yagenda okugusobola yamaliriza bonna abawambi ababuyabuya balumbuye ne ttiimu ye. Ekijiiko akiyita kijiiko takiyita kitiiyo. Kyava agamba nti nedda Ssaabasajja Kabaka yasiima busiimi Palaso ajja muyimbiremu ng'omuyimbi omulala yenna kyogamba buli ayimba ku mukolo gwa Ssaabasajja abeera musiime nedda n'agamba yayimba buyimba abasiime be bano bammanga omukulu Ssemakula bamusiima Mathias Walukagoye ne bamusiima Afrigo Band bagisiimako Paulo Sakawa yayiyanga ennyimba z'Obwakabaka ne bamusiimako n'abalala. Palaso talimu abo abasiime ali mu be basiima okujja okuyimba si kusiima alimu abo be bayita okuyimbira ku Ssaabasajja Kabaka naye talimu abo kubanga ekitiibwa ky'Emmengo ate nekyala abantu Ssaabasajja Kabaka basiima tebabayita saa lwakuba nti abantu babyeyita si bituufu ebyo. Ekigambo ekituufu ekigambo saa ekyo kitiibwa ky'Abangereza. Buli Abamerika balina ekyabwe n'Abarasha balina ekyabwe. Mpulira bagamba ejjinja ery'omuwendo kyebakozesa ekyo tujja kusaba Katikkiro Ssaabasajja Kabaka basiimye babayita batya baleme kuwetuuma bintu by'Abazungu bino Abaganda balina ekitiibwa kyabwe. Naye omuntu liwaddembe okweteekako ebijolobero byo nessa waakiri naye ebyokweyita bino simanyi ssa ate Walukagayo amanyi okubyeyita nebintu n'okuntamu nino ssa kino kintu ky'Abazungu lwaki Ssaabasajja Kabaka alina ekintu kye mbaga ejjinja ery'omuwendo bamuyita kuyimbirako Ssaabasajja Kabaka naye Palaso obutabeera na mpisa waliwo abantu be batatunula mu kamwa abatasobya Obwakabaka bwa Buganda mu Baganda abalina empisa n'ennono abagoberera ennono
Ssaabasajja Kabaka takola ki? Tasobya. Katikkiro wa Buganda ye Ssaabasajja Kabaka w'ebweru. Era amukwasa Ddamula n'agamba genda onnamulireko Obuganda. Nfuna bulungi? Owulira bulungi? Amukwasa. Tugenda kuddayo wano Mayalo Bulango tugende mu Kashumba ndoza direct. Nkomyewa? Tukomye ku Katikkiro wa Buganda ye Kabaka w'ebweru. Bakeera ku makya n'ayogera ekigambo aba akyogedde. Lwaki omutunula mu kamwa? N'agamba bamuyita kujja kuyimbirako Ssaabasajja Kabaka si musiime. N'olyoka ovaayo n'okola live ng'alaga nti asomesa Katikkiro ennono z'Obwakabaka. N'alyoka atamwattamu awo n'alya ebigambo n'atagala mu mbeera ennafu ya Katikkiro. Ekyo nno kyamukubamuko eri abagoberera Obwakabaka n'abagoberera music, kubanga music amuyimba mu lulimi Luganda. Ekyo nno kyakola ki? Kyamukubira ddala si kumukubamu. N'atagala n'ayogera ebigambo. Kakati Palaso omanyi nnyo Obwakabaka bwa Buganda okusinga Katikkiro wa Buganda. Ekyo kyakola ki? Kyamukkakkanya. Onfuna bulungi? Ku internet kuno tulina ekivubuka bakiyita Alien Skin. Nze nakibaleetera wano, nze nakitutumula. Nange nekimala nekimpisaamu eggaali. Ne ngamba Katonda bw'obanga wayitamu nze okuwa omwana ne tutumu etali lya bulijjo. Njagala era mumpitemu ettutumu tulizzeeyo wansi. Nze nkolima nnyo ekigambo ekituufu. Kaakati omwami oyo yalabikira mu katambi ng'ali mu kisaakate kya Alien Skin ng'akuba emmotoka zonna. Akono kaali kabonero kabi. Era ababuyabuya ne babeera ku internet bagamba kyekyo Palaso. Naye kye neebuuza mu abamuwaana mwabadde luddawo okujuza lugogo. Lowooza tuli wakitalo omutuuka mu maaso naliko akugamba ebigambo ngalinga alakeri nakandi kati kumumanyi mate muntegeera ekyo ntebe sikolangayo abawogezi bange bali luddawa. Ofuna bulungi ekyamukkakkanyizza akitegedde akakkanya amampaati addeyo ku drawing board addemu alumbe buto naye nga concert yamukkakkanyizza naye eyo si enkomerero sagala ogwemmanyi nekkakkana toli wakitalo nnyo nga bolowooza. Kakati teriyo omuntu buno obugalo buno buwulira bwa Frank Gashumba. Frank Gashumba wankoledde olunaku lwajjo. Frank Gashumba wansanyudde nnyo tuwaswaziza myaka gyaffe egy'ataano n'okudda waggulu. Nalabye abantu ku social media okwo ne bwe balya mmere ki. N'agamba nze Gashumba omukazi gwe yawasiza tiyansanyudde. Omukazi yamuwasiriza gwe. Kyenjagala mumanye nti abantu bawasa bakwano baabwe. Tuwasa abantu bagenda tuwa mirembe. Ofuna bulungi? Era tomuddanga ne mugamba nti tufe tuwasiza nsi. Era abantu abawasiza ensi kivula abakazi baabwe babakwana. Nti mukazi wange aniririra abantu. Omukazi abeera mulungi atya. Obulungi bw'omukyala bubeera munnanyini musajja. Ofuna bulungi? Gwe kikunyiririra ate nze si kyekinyiririra. Eriyo omuntu agamba mbu ow'emyaka 5 owasa atya owa2 bw'aba ki bakuloga olya mmere ki? Owa 5 mu 5 awasa owa 3. Okimanyi omukazi owa 3 afaanana owa 5 mu 5. Ava abasajja ab'emyaka 5 mu 5 Gashumba kankongera obugalo. Gashumba wankoledde olunaku lwajjo. Omusajja w'emyaka 5 mu 5 ku 6 ng'olina okuba ng'oli bulungi. Olina okuba ng'oli mulamu bulungi ng'omalako ekirungi Gashumba mukubi wa kyuma mumulaba ng'atuuyana. Naye towassa mukazi nga teweesobola. Myaka 5 oba owasirizza balala. Towassa mukazi nga teweesobola. Bw'oba teweesobola. Mu by'omubiri. Bw'oba tolina maanyi towassa muwala muto. Ate nekyalo olina okuba ng'oyimiridde mu by'ensimbi. Omukakyala muwe emmotoka nga talina kye yeegomba. Akwata simu zimalayo. Avuga motoka zimalayo kyayagala kyafuna. Gashumba obusobozi abukola ki? Abulira. Ate n'ekyuma mukiraba akikuba. Era Gashumba kakugero. Yawasizza omukyala abatusaanira ddala. Omusajja bw'owasa ole yangambye owasa omukazi gw'osobola n'okuzaala. Owasa omukazi asiga n'abaana b'abakulu. Mwaba temutegeera. Kyemugamba buli w'emyaka 22 Gashumba yamuzaala. Fa abasajja ab'emyaka 5 nga tukyalina energy tuwasa bakazi ba myaka 2. Kwa 2 mugumu. Waliwo abuuzizza wala ekibuuzo kasooka ekikugambe nti gwe tobirina nga gwe towasa. Sebo. Kati kyogamba Gashumba yawasizza
Lwe mwalabye nga ayanjula lwe yawasizza. Sirito mu muntu omwina. Sebo abantu baffe tubeera nabo essaawa etuuka butuusi ne tubanjula. Eyiye etuuka ddi? Essaawa yonna. Naye mujja ginoonya muyinza obutagiraba. Naye nga kyoba omanya Gasumba wankoledde olunaku omusajja tetuwasa abakazi bakutufiirako. Tuwasa abaana bawala ba myaka 2 ku 22. Abe. Wandi taata. Bagamba Gasumba alina kyabala abala ki? Talina kyabala. Yabaze essanyu nakubeera na mukyala mbadde mu muyeeya. Ate era kyenkusaba mukyala engeri gyali omuto sooka buli mwaka mukunkumulemu obwana ng'obwo. Bajja biwulira. Sooka Gasumba buli mwaka nenkimanyi naawe nyennyini alina okuba nga olubuto yabadde nalwo. Okumumalamu olugezigezi sooka mukunkumulemu abaana aba. Naba n'atagala maaso awo ng'okadde nga yala kufunayo abalala buli lwagezaako okutagala n'ajjukira abaana n'atuula. Alina olugezigezi. Alwa. Ogambye okumumalamu olugezigezi. Abakyala aba bato baba n'olugezigezi. Bagenda ne batwagala ne balowooza mbu batuyambye. Abe. Wangi baba. Gasumba alina karakita ze ng'omuntu. Era twamulabeko nga walabanye omugole amusikaasikanya. Atasobola okufumba oyo. Kaakati Gasumba nekyaye bwetu bweri akazungu katuufaako. Enkola ye yeeyo teyeekoza. Yabagamba takkiriza mu bapasita. Era walabye pasita ow'essaala ezitatuuka mu bitaala yadde asaba ye nga atunudde ati. Nasala kigusabira n'essaala. Bujingo yadde asaba essaala naye nga yeesabira. Mpozi kinalabye ku mukolo ng'ojjako ekyokumyuzaayoza weebale kuwasa omukyala. Abakyala tuwasa abakazi ba myaka 18 ku 22 23 omukyala aba akaddiye.